Kadama TV bakadama ab'enjawulo balina ebizibu eby'enjawulo, balina n'ebibuuzo eby'enjawulo. Ebibuuzo ebimu nnyinza okuba nga sisobola kubibaddamu naye ate bwe mbeera mbireese wano musobola okubeera nga mubayamba ne mubibaddamu ne mubawa ku magezi. Kadama olwaleero ayina ekintu ate naye kya njawulo. Yali akozesa family planning. Bwe yali akozesa family planning bwe yatuuka okujja kyamugwako bugwi n'abeera nga teyaggyamu, agambye Capiso ebintu by'ekyali bwe sibimanyi nnyo naye nze mbadde mmanyi Kaweta naye yagambye Capiso. Bwe yatuuka Capiso ako teyakaggyaamu oba Kaweta teyakaggyaamu, kati agamba nti agenda kubeera ng'akola emyaka egyo ebiri we giggweerako akantu ako kajja kubeera nga we kaggweereddeko naye ng'ate ayagala kweyongerayo emyaka ebiri. Kati agambye Buwarabu bayinza okuba nga tebasobola kubeera nga bagenda okuggyamu Capiso eyo oba akaweta ako. Kati abuuza bw'anaakalekamu emyaka ebiri nga kali expired oba nga kayiseeko, mulowooza kayinza okumuleetako obulabe oba tekasobola muleetako bulabe? So abadde ayagala kumanya so engeri gy'eri ensonga y'ekikyala. Kati suubire bakadaama banne munaamuwa ku magezi, ayagala kumanya mulowooza kanaamuyisa muti oba yali akakozesezzaako oba akamanyi oba yawuliddeko munne ng'akakozesa, kanaamuyisa katya singa akalekamu n'alinewinga contract ye emyaka emirala ebiri mu maaso. Wasize otya eyo ssebo? Nasize bulungi bannange. Amannya Bapita Rose, ndi mu nsi gye bayita Abu Dhabi. Njagala kumpa ku magezi. Nina ensonga bbiri ze ngenda osooka obbawa mumpabulemu. Ensonga esooka, nali simanyi kyangwako bugwi eky'okujja ne njijja ne Capiso mu mukono. Capiso mu mukono ka famire. Nali sirina ssente ebiseera ebyo bikajjamu. Naye tekampise bubi, kagenda kuggwako mwaka gujja mu mwezi gw'omusanvu, 2021 mu mwezi gw'omusanvu. Naye era omwaka ogwo gwenziriramu. Kati mbadde njagala mpe ku magezi ekyokubiri ti wendi tebanzikiriza ssimu era essimu bampa ku ya mwana yenkozesa. Naye mbadde njagala emyaka ebiri we giggwako, mbadde njagala kweyongerayo nga nkola naye nga si mu maka wano. Mbadde njagala kuddayo na ofiisi gye nagiramu basobole okunfunira omulimu nkole mu nnyumba endala. Naye simanyi bano bendimu oba banaasobola okunzizaayo ku ofiisi kuba nkiwa bo bayinza okwagala okunziza obuzza ku kisaawe nye nkomewo e Uganda. Naye ng'ate nze mbadde sikola sikyagala. Mbadde njagala ekiba kiweddeko ekiseera ngende ku ofiisi nkyuse ennyumba nsobole okukola nfune kye nnali njagala kuba emyaka gino ebiri tekigenda kummala kye nnali njagala kifuna tekigenda kummala. Kati njagala mpe ku magezi emyaka ebiri we giggwako nkole ntya kuba we njogera nabo tebajja kukkiriza kuntwala ku ofiisi direct, bajja kunzizabuza ku kisaawe kudda Uganda. Kati mumpabulemu ku kyokudda ewaka n'ekya Capiso tekayisa bubi we kalwamu. Emyaka gikyaliko naye ngamba tekampise bubi kuba we mbreedinga ndwamu mmala mwezi mulamba bujja butono. Kati simanyi ate bano wendi tebasobola kunzikiriza kuntwala kajjamu ate n'okubagamba era saabagamba temunvuma temunkola kikuba nali sirina ssente ebiseera ebyo, nali sirina ssente byangwako bugwi nange ne ntambula. Kati nsaba kumpa ku magezi. Mu kulaba okwammwe bannange bano abantu bananziza ku ofiisi banakkiriza ababamanyi abali babadde mu bbanga eriwera bananziza ku ofiisi. Then ekirala kakapisa kwekamala wekayitako emyaka ebiri kuba kaba kagenda yitako emyaka ebiri wemba wakukola mu nnyumba ndala kaba kagenda yitako emyaka ebiri. Emyaka egyo ebiri siifunire mu buzibu olwa Capiso eyo. Njagala kumpa ku magezi, amagezi ge munampa genja okugenderako wemba nsooka kudda kajjamu gonna ge munampa genja okugenderako gonna ge munampa kuba bano bakama bange nkyatidde obbagamba omwaka contract egwako omwaka gujja mu mwezi gw'omunaana kati ntiwo ogw'omusanvu omwaka ogujja oba ogw'omukaaga bajja kuŋŋamba ndi nyuwinga bano bennyini naye nga nze saagala kunyuwinga mu maka gaabwe kuba si
si bantu balungi tebatulugunya fine tebatulugunya naye mu byetaago si balungi mu ssimu baŋŋaana essimu nene okugimpa mbirigo kati njagala kumpa ku magezi naye nga bo si babi nnyo okutwaliza awamu n'omusaala tebaagaano omusaala gwabwe tebalinnyisa tebakola ki ate nga mu nnyumba ne munzekka bombooti nfumba ngolola abaana kiliininga byonna kati wano wo mbadde saagala kulinyuwingawo nga njagala kgendako walala lwa contract ewedde naye kyesimanyi oba kinaasoboka nsaba kumpa ku magezi gammwe.